byemaze okutuukiriza mu kulimba Abaganda kiki ekigenda mu maaso era n'okubakuŋŋaanyaako ensimbi ekijja okulabika mu luvannyuma nti Abaganda bafuuse balyake kuba bakuŋŋaanyiza ssente z'Abaganda ne balemererwa okuzzaawo ennyumba ey'essubi erisalibwa mu nsiko n'emiti egitemebwa mu bibira ko n'ebinsambu ebigibwa mu bibira n'abakozi abava mu bika bya Buganda abasobola okuzimba ennyumba n'ogezaawo era kati ekigenda mu maaso olwaleero ke kabadde kakabuyonjo akali wano mu maaso obujja bukula woyingirira bakamenyi ne bakajja ku mulimu gwako kabadde kakola ogwa kabuyonjo ne bakafuula ennyumba oba sitoowa oba ennyumba egenda okusulwamu oba kuteekamu bikozesebwa nga beetegese okutandika okukola nga baweereza UNESCO nga pulogulaamu yaabwe bwegamba. N'olwekyo eyo nduulu buli kyemuwulira ekifo e Buganda era bwe muwulira nga batandise okuzimba Abaganda si be bajja okuba nga bazimba kuba abagenda okugizimba ndowooza emabega katono mujjukira nga mwalaba Morisset Sebastian ng'alinnye waggulu ku nnyumba zaffe omusajja omuzungu nga n'ekimulinyisizaayo tetukitegeera ndowooza be bantu be bamu abagenda okujja ennono yaffe weeteekeddwa okubeera be bagenda okulinnya ku muzibu azaalampanga oluvannyuma lw'okukwekula ekibira n'okugyamu ebisigalira by'abassekabaka baffe awamu n'ebintu bya buli kabaka ndowooza bajja kumupakira mu keesi ye n'amafumu ge n'abalongo be naye bitwalibwe bipimibwe balabe buli muntu eggumba lye yalina bwe lyali lyenkana obunene n'obuzito n'emyaka gye yawangaala n'amagezi ge yalina n'ebifaanana bwe bityo kuba ndowooza byebaagala okutandika byebaagala okuyigirako okuva ku ebyo bye bateeseteese okukola era bye babuweesezza omudidi gw'ensimbi. Mpozi nja kuva ku mpewo nga era nvumirira ekikolwa ekituusizza abampemba abo okuwemula Ssaabasajja Kabaka waffe kuba kati omulamwa gwe mwaleese ogw'okwegatta n'okukola kutya n'okukolagana bituusizza Ssaabasajja Kabaka okubanga buli lunaku mu wiiki kati alabika e Buganda naye ng'alabika ng'ali ku equal levels n'abayitibwa abakungu b'Emmengo kuba omukolo gwabadde mu hoteri Afrikaana nagwewuunyiza nnyo kuba nagulabyemu ebintu nga 6 ebikyamu. Ekisooka Ssaabasajja Kabaka yabadde ayambadde suuti ng'abakungu b'abalala bonna ze babadde bambadde nga tosobola kumwawula ku muntu mulala yenna mu kifo kya Ssaabasajja Kabaka okwambala ekkanzu ye n'eggandula lye awamu n'enguugu ye ebimwawula ku bantu abalala bonna. Yabadde atudde ku mwaliiro okwabadde kutudde abakungu be nga bali ku levo y'emu kitegeeza bonna babadde batudde ku kiwu kyekimu. Ekirala omukolo gwe yabadde agenzeeko gwaguddwawo omuzaana n'Abagereka gwensuubira nti Buganda talinayo mukolo gwonna gwakolayo okuggyako nga wabaddewo ekibaddewo ekibi n'aba nga omwana gwe yazaala yatutte Namulondo yaffe ndowooza ayinza n'okuba n'omukolo ogukolebwa Namasole ogw'okubeera okumpi n'omwana we naye olwaleero n'Abagereka yaggulawo Kabaka naggalawo ogwo omukolo sigumanyi Buganda bwe gutandika na bwe gukola. Ekirala kye nalabye nti Kabaka Obuganda yabukubye amabega atya yatudde mu hoolo nga abantu bamuli mabega nga yatunudde ku kisenge bakiri atunuulidde oyo ayogera oba omuyimbi ali ku siteegi ekiwaffe kive simanyi bwe tuyinza na kukyogerako wadde okikolako. N'ensonga endala yabadde ya Ssaabasajja Kabaka okusituka mu ntebe mu yabadde atudde n'awalampa okusituka ku Namulondo n'awalampa akadaala ng'ow'ebyobufuzi. Ekyo Buganda sikirabangako era nkakasiza ddala nga kizira singa wabaawo omuntu omulala n'atula mu ntebe ye kiba kitegeeza ki emabega we. Kabaka asobola okusituka mu Namulondo n'agenda ayogera eri abantu yabadde ayogera eri bantu ki yadde ayogera eri Baganda oba abantu ba Uganda. N'ekisembayo Kabaka abantu yabadde ayogereramu babadde bayita abavubuka nabadde nsuubira nti babadde Baganda. Kabaka ne n'Abagereka bakozesezza olulimi lwesuulirangako kuba bakozesezza Luzungu naye ndowooza mu hoteri Afrikaana lwakuba telwabadde lubiri lwe bamuwaliriza okukola ekyo. Yayogedde eri Obuganda ng'ayogera Lungereza olukambwe ennyo n'omuzaana naye ng'ayogera Luzungu olukambwe ennyo
simanyi oba Abaganda mu byayogedde balina kye baafunyemu n'ekisembayo ne simanya ddala olukuŋŋaana olwotabamiruka olwabadde mu hoteri Afrikaana ffe ng'Abaganda tulufunamu ki era tufunira wa? Eyo y'enkulaakulana gye nsaba mwetegereze nnyo eyinza okuleka ng'obuwangwa bwa Buganda ebugyeewo era okugyawo obuwangwa bwa Buganda kitegeeza ne Buganda ebeesanguseewo. Bingi nnyo bye nandibagambye naye ebyo bye bimu bye muba mugoberera singa munaaba nga mufunye omukolo gwabaddeyo bye mbagambye byonna mubitunuulire mujja kubiraba ku ntimbe zammwe. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Tusanyuse nnyo mukulu Kiggundu amawulire ago g'otuwadde nga gannaku naye nga tusanyuka nga tuwuliriza nti ebigambo by'obadde otuwa nga bikulu nnyo naye nga amawulire go gennyini gannaku. Y'ensonga lwaki tuleeta emiramwa gino Abaganda tufune ebintu ebigenda ewaffe ku butaka. Era nze kinsanyusa nnyo kubanga muli wenjogera n'abantu abava e Buganda n'abantu ne babawuliza ne bawubawuliriza baba bafunira ddala amawulire agatali ga nfuufu mapaatiike naye geego mukulu Kiggundu gatwadde. Weebale nnyo weebalire ddala ssebo Buganda tebwasabwa baako nekyoyagala. Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi awangaale. Nga neyanzeege muganange omutabaazi tweyanze nnyo bannaffe abatukubidde katukwate akasimu ka munaffe atuwuliriza. Alo atukubidde tusanyuse okuwuliza nnyabo oba ssebo tubulira amannya go nawa gy'osinzidde otukubire. Alo amannya gange nze Margaret Nantume. Kubano mu New York. Margaret Nantume nsanyuse okuwuliza okuva mu New York. Mbadde mbuliridde nali ngezaako okuteesa naye ne mbulira olw'ebizibuzibu. Sooka okwebaza Inginia Kaggwa ne Mulongo ne Haruna okuuma rediyo yaffe n'okukuuma ekitiibwa kyaffe ekya Buganda. Nsooka okubasaasira olwa Bukanda Manda kubanga ffenna twateesanga nga tulowooza nti tuteesa ffenna ebitugatta era ebitukwatako nga tetumanyi nti mpozi ate munnaffe ye ali ku ludda lulala nnyo. Kale mbeebaza olw'ekyo. Amiina nnyo. Era nkwebaza Haruna omulimu gw'okwase mulimu mulungi nnyo mulimu gwa ttendo. Amiina nnyo. Mulimu gwesiimisa yongeramu amaanyi naffe twongeremu amaanyi. Amiina. Kakati nga nteesa sooka okwagala okuteesa ku bye naliko ku rediyo ne mpulira omwami owa UDF yakola ki yali agezaako okuddamu ebibuuzo n'okusinziira nga abantu abamu bwe baamubuuzanga naddala Inginia Kaggwa naye nga teyaddamu mu butereevu nga bwe yalizeemu era nga Inginia Kaggwa bw'agambye nti bwe baleeta ekintu mu ddiiro kyetaaga ffenna then ne tuteesa ne tuwa ebirowoozo byaffe ne bisibwa mu nkola kubanga ffenna ekintu kitukola ki ffenna kitukwatako. Kale engeri gye yaddamu teyammatiza n'ekirala yagamba nti abantu bonna be mulaba tetwegasse nabo lwa nsonga nti kubanga tetutambula nabo nga ffe bwe twagala. Kakati okutambula nga bwe mwagala nze ndowooza ekintu kikwata ku ffe ffenna kwagamba okusinziira nze bwe namuwulira eddaala lye lyali lyakuba nti ye ayogerera Uganda tewalina nsonga lwaki abeera ku rediyo ya Buganda kubanga ekintu kyaliko kyawamu kweyava yagamba n'okugamba nti bwe tulituuka ne twagala okulonda Katikkiro ekyo simanyi ngeri ekigira ku rediyo yaffe kati ffe abali mu kukola ki okwerwanako okwegatta n'okulaba nti tuzzaawo Obuganda. Kale ekyo nsoose njagadde okukyogeraku katono bwentyo. Kati ne njagala okuteesa ku mulamu ogugamba nti okukolagana n'okwegatta. Okolagana n'omuntu nga muyina ebigendererwa ebifaanagana. Kati eyo engeri yokka gye musobola okukolaganamu ffe nga muba temuyina bifaanagana temuyina ngeri gye musobola kukolaganamu. Musooka ne mumala okwenoonya biki bye tufaanaganya bye twagala ffenna ne mulyoka musobola okukolagana kigendererwa n'eggolo yaffe nga y'emu then ne mukolagana okutuukiriza ekyo ekikola ki
temwagala okutuukiriza eggoolo yammwe. N'ekirala okwegatta kitegeeza nti atojja kusuula ku bimu kwe by'olina okusobole okwegatta naawe osuule ku bimu by'olina ebitakwatagana nange tusobole okwegatta okutuukiriza okubeera nti tufuna ekintu kye kimu. Kyetubadde tukola ebiseera ebyo byonna nga yingiria Kaggwa bwagala emyaka 50 nga tusuula ebimu ku bintu byaffe bye twettanira tusobole okwegatta ne bannaffe. Naye nze ndowooza ekiseera kituuse nga tetukyalina ne tukyasobola kusuula tusobole okwegatta. Ekiseera kituuse nga bwe mugamba nti twenyweze tubeere omuntu omu twegatte ffe ng'Abaganda. Naye tetukyalina kitusobola kusuula kaakati byonna ebintu bituwedde tetukyalina. Tulina kwegatta ffe ng'Abaganda. Nze njagala tuddeyo ku bijja